Bassebo ne bannyabo munkonedde ebigenge bikonera ngalo munkubidde embogga mu kigalagambiro nange ne ntandika okugalagamba bannange nno nga bwe nnindirira eyagenza okugoberera amalombe emugga bw'anadda kala aziggyeko omukuna era azikube ne ku mbaguza okuteekeddwa ennaali bannange mwebale nnyo mwebalege abaalugera baalutuusa nti akatono akatuuse kakira eddene essuubize n'akatono akeewaza bwe kato kakira eddene eddwadde. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere ntuuse n'ekibuuzo kyaffe ekyambuuziddwa mu kanyomero kano Ssekabuuliza mwe nnyanukulira ekibuuzo ekyambuuziddwa ku nsonga y'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono zaffe. Ekibuuzo kigenda bwe kiti ekyambuuziddwa. Ono agamba nti mukulu Kanoonya Juma, mirimu ki omugole gy'asembayo okukolera bakadde be era girimu makulu ki? Nze mwebeddewo Gracious ebweya Ntebe Busiro. Mirimu ki omugole gy'asembayo okukolera bakadde be era girimu makulu ki? Ono agamba ye mwebeddewo Gracious yeddira Nsenene asinzira Ntebe Busiro. Kakati omugole bw'abanga asiibula bakadde be agenda mujja abaako emirimu gy'abakolera emitonotono. Ekisookera ddala agenda n'asenya enku n'abaleetera olusekese lw'enku ne bamutikkula. Balumutikka bakadde be ne balumutikkula. N'agenda emugga n'abakimira amazzi era bakadde be ne bagamutikkula. Amakulu nti wadde akuze era agenda kufumbirwa naye akyali muwulize eri bakadde be. Kale nno omugole yenna omwana va mu bino ennaku zino tugenda ne bakyala baffe bagenda ne batwanjulayo naye nga tubadde nabo. Naye dda omwana bwe yabanga agenda ng'ava mu maka g'abakadde be yakolanga emirimu egisembayo okubalaga nti akyali muwulize gy'ali wadde akuze naye akyabasaamu ekitiibwa akyayinza okugenda n'abaleetera amazzi n'abasenyeza enku. Gy'emirimu gy'asembayo okukolera bakadde be naye nga egyo gyonna emirimu giraga buwulize na bugonvu eri bakadde be nti wadde akuze naye teyenkanankana na bakadde be. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere kyekibadde ekibuuzo mu Ssekabuuliza ekyambuuziddwa mwebeddewo Gracious Entebe Busiro. Mwebale nnyo mwebalire ddala.